amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. Abasuubuzi Katale ka Road Lukaya bategese omukolo nga beegase wamu n'abavuzi ba takisi abeegattira mu kibiina kya Lutox mwe bajjukiridde bannaabwe abafudde ne bassa kimu nti obugulumu bwe bunaabataasa. Singa batufunirayo apps tusobola okukola ki okubeera obulungi lwakuba apps bw'ozisangawo emmotoka ekendeeza ku sipiidi. Singa omuntu aba ataddewo emmotoka nga yagadde okulya ayimirire tusale bulungi ekkubo tusobole okulinda ebintu. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ba Lukaya Town Council n'omubaka wa Kalungu East Vincent Sempijja be balambuza embeera mwe bakolera omuli n'emmotoka okubakoona nga basala enguudo. Wabula ng'omukolo gugenda mu maaso abajaasi ba UPDF abayimiriddeko mu katale kano okwegulira ku byokulya n'ebyokunywa basiiwuusa empisa ne batulugunya munnamawulire waffe. Bano bamulanze kubakwatira mu bifaananyi byabadde akwata abasuubuzi abadde badduse ebyamaguzi nga tebategedde kigendererwa kye wabula abakulembeze n'abatuuze ne bamutaasa. Aboogezi ab'enjawulo okubadde n'omubaka Sempijja bavumiridde eky'abasirikale bano okweyisa obubi ne batasooka kwetegereza bibadde bigenda mu maaso. Embeera abantu ba wansi gye bakoleramu ogirabye okituuse ku munnamawulire waffe. Manyi nti pulezidenti obeera ku lusegere. Ekintu ekyo tekisigala wano era tekikoma wano ssebo. Engeri gy'ayisiddwamu nga te pulezidenti asiiba ayogera ku ejje lyaffe eriri profession. Kati ejje eriri profession terisobola ate kukola kikolwa kikoleddwa ku munnamawulire waffe. Tategedde kye tubaddeku nze nagambye ow'amawulire nti kwata engeri abantu gye basala oluguudo. Sempijja wabudde abakolera mu katale kano ababadde bamugabula ennyama nti ku mulimu guno bagatteko ogw'obulimi n'obulunzi. Amagezi ge mbawa mbanga bawadde mu mutima mulungi sirina kirala. Sennabuli abaagala alina ye akusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.